بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ayebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunuusi zaffe yatutonda n'ekigendero ekinene nga kyakumusinza. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera paka lwe tuliva ku mwaliiro guno ogw'ensi nga tulimu abo abamusinza. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatujjira n'eddiini eno ey'Obusiraamu. Allah gwe yatutumira gye tuli eri ensi eno yonna, mu'minuhum wa kafiruhum, abakkiriza n'abo abamujeemera. Allah yamutuma gye tuli ffenna ila jamii thaqalain, eri ebitonde byonna, rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Allah amwogerako mu Qur'ani ey'ekitiibwa ku kutumibwa kwe eri ensi eno eri abantu bonna nga kyakusaasira. wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Allah yamugamba nti watumibwa ggwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, okujjako ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. Kyova olaba nga ffe abakkiriza abawangaalira mu umma eno tulina okweyagala ennyo, kubanga tulina okusaasira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala olw'okukkiriza ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumukkirize, tumugoberere, tuteeke mu nkola ebyo byonna bye yatusomesa. Tuli ku bikwatagana n'esswala ey'ekiro, afdalu ssala ba'da salati al-maktubat, esswala esinga ebbeeyi, esinga obulungi oluvannyuma lw'esswala zino ez'obwetteeka Allah ze yatulaalikako. Sswala emanyikiddwa qiyaamu layl, abantu tugiyita tahajjud, abamu tugiyita salatu layl. Baganda bange yajjula obulungi obugirimu. Okubanga osadde n'osituka ekiro osaale, naddala athuluthu al akhir, ekimu ekyokusatu ekisembayo, Allah wakkira n'obeera ng'osaala ng'oyogera ne Allah. Kyava Allah atubuuza ffenna ti man yastaghfiru li, ani asaba okumusonyiwa fa aghfiru lahu, asonyiibwe musonyiwe naye nga twebase. Kati esswala eyo ya kitiibwa nnyo, yesinga esswala oluvannyuma lw'esswala ez'obwetteeka gye tusaala esswala ey'ekiro. Twayogera omulundi ogwayita nti esswala eyo etandika ba'da salati al-isha, oluvannyuma lw'esswala eya isha. Walaha asma'un shatta, erina amannya ag'enjawulo, naye nga buli linnya lirina amakulu ge litegeeza. Twagamba nti eyitibwa salatu tahajjud ng'omaze kwebakako,
buli yenna azuukuka n'asaala ba'da an-nawm oluvannyuma lw'okwebakako aba asadde kye bayita salaati tahajjud. wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka makaman mahmuda. ng'omuntu Allah gwawa chance n'azuukuka n'asaala esswala eyo agenda kuyingira mu kwolerezebwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ye gye bayita makama mahmuda. Swala ya kitiibwa naddala akaseera ako akasembayo nga fajiri tennaba kuyingira, kaseera ka mikisa kajjudde mu baraka. kyobulaba era Nabbi akatukubiriza nnyo kaliira mu ddaaku ow'okwetegekera okusiiba, kaziba ennaku za sunna oba ennaku ez'obwetteeka nga mu Ramadan. tasaharu fa inna fi sahuri baraka, mulye eddaaku mu kaseera ako kajjuddemu emikisa, kubanga nuzulul ilahi kalimu okukka kwa Allah ku ggulu erisooka. n'olw'ensonga eyo baganda bange abakkiriza mbakubiriza tubeere nga tusaala ku swala ey'ekiro qiyamul layl. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga omulimu gwonna athbatahu, yagwenywerezangako. hadisi kyeva etulaga hadisi ya Aisha naye tulaga nti omulimu ogusinga obulungi adwamuha gwegwo ogw'oluki ogw'olugenderezo. wa in qalla, newankubadde osaala kitono. gwe newankubadde osobola okuzuukuka ekiro n'osaala era akazo 5 naye nga za lubeerera, fa anta ala nur, ekitangaala kyolina kya bbeeyi, oli ku buluŋŋamu. kati era akeeza okuzeekwatako yawumiya buli kiro n'ozisaala, okumanya omulimu omuntu gwagendereza nagwo nga gwa lugenderezo gwalaga wala obulungi. bw'aba tasobodde gukola olw'obulwadde, empeera asigala azikola ki? azifuna. ng'ewaali zifunye ng'oli mulamu. kati mbeegayirira ne ssekwegayirira, bwe tumala okutegeera obulungi bw'okusitukako ekiro Allah n'akikuteebesa, kibeere kya lugenderezo gy'oli. leka kulindanga kumala kusaala ng'omaze kunyigirizibwa bulamu. tusaala nnyo olw'okuba tulina visa ze tugoba twagala kugenda bweru. bwe tumala ozinyweza ne zitudda mu nkwawa, eby'okusaala ekiro n'obita. oyagala nnyo okusaala ekiro era ojjumbira olw'okuba onoonya musajja. Allah bw'amala omukuteebesa n'omufuna n'olannama, ofunye ejjana. kakati Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaana yali nga idha amala amalan athbatahu, bwe yakolanga omulimu ng'agunywererako. musiraamu newankubadde osituka ekiro n'osaala era akasatu, kyekisinga ebbeeyi. okusinga lw'onoofuna ekizibu n'ofuna akanyigo k'edduniya n'ozuukuka osaala era aka 21, oli asaala 3 nga za lubeerera, khairul laka, yakusinga obuki? obulungi. ekyo kiri mu nkola ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. kyova olaba bambi ne bwe yalwalanga nga yeekakaba, fasalla jalisa, n'asaala ng'akoze eki? ng'atudde. tayagala omulimu gwogwo gumuyiteko. naye ffe ekiro ne bwe kikuyitako tofaayo, olabanga amaze. ekirala, omuntu ayinza okuba musaaze wa kiro, agenda otunula bw'ati ku ssaawa ng'abuzaayo eddakika 2 oba kale 3, kale ng'abuzaayo akaseera katono, obudde bukole ki? bumukyeko. njagala okwate kino, togezanga ne weegayaalira obutono bw'obudde.
nogaha budde buweddeyo tebujja kunzikiriza kusaala sola ya kiki ya kiro. Tuli ffenna ekyo kyosanzeeko ekitono kisaale, kyosanzeeko ekitono kikole ki kisaale. Ekintu ekirungi tokireka kyonna kugendako, kale at least funako ekiki. Kale togaa nti leero bulijjo nsaala obudde bw'ekiro nsaala essaawa nnamba n'ensaala era akataano, naye obudde bugenda kunkyako, kale at least kansaaleko emmeka esatu. Naye ng'okikoze eki? Okikoze, olina kyokozeeko ekitonotono, obutakireka kyonna kukola ki kuyitako kugendako. Tuli ffenna bangako at least ekitono kyosaala mu kiki mu kiro, okusinga bw'okireka kyonna ne kikukola ki bwe kikugendako. Tuli ffenna omulundi ogwayita twali tunnyonnyola al masail oba al ahkam, ennamula ezikwatagana ku swala y'ekiro. Ne tugamba bw'oba ogenda kusaala ekiro kiri mu sunna esswala y'ekiro okugiggulawo biraka'ataini khafifataini, n'eraaka bbiri empewufu. Eraaka ezo ebbiri z'ogguzaawo esswala eyo ey'ekiro za bbeeyi, ate zikuyamba nako. Kati ogenda okuyingiramu era esswala gy'ogenda okuwanvuwamu ng'ofunye n'amaki n'amaanyi. Jjukira omuntu aba ava mu tulo, alimu akyalimu obugonvu, naye bw'asaala eraaka ezo ebbiri n'azitandika nazo, agenda okutandika okuggulawo esswala eri nga nashiitun fi jismihi, afunye amaanyi. Era ogenda okulaba omuntu bw'atandikirawo mubashara, eraaka esooka egenda emugoyagoya, asaala eno bw'ayayuuya bw'agiragira, so bw'atandika n'eraaka ziri ebbiri kimuyamba nako okunywerera ku ibaada gy'agenda okukola ki gy'agenda okukola. Ekyo kiri mu sunna. Ngera bwe twalaba nti Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaana yaftatihu qiyamu llayl biddua, yaggulangawo esswala ye ey'ekiro n'edduwa gye twayigiriza, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatira as-samawati wal ard alima al-ghaybi wash-shahada anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Omuntu bw'asoma edduwa eyo biyaqinin, n'obukakafu, kubanga erimu ekyama kinene, nabbi ogigguzaawo n'asembera eri Allah ne bamalayika abo ab'ebika ebisatu abalina ennyota ennene mu bamalayika, kigambo kinene. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatira as-samawati wal ard alima al-ghaybi wash-shahada. Duwa nkulu nnyo ya kitiibwa eyo ya bbeeyi. Aisha bwe yabuuzibwa nti nabbi yaggulangawo atya esswala, yagamba nti kaana yaftatihu qiyamu llayl, yaggulangawo esswala y'ekiro n'edduwa eyo ey'ekitiibwa. Awo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atandika okukola ki? N'atandika okusaala, n'asaala. Twaga nti eraaka esooka ogiwanvuyamu. Allah bw'aba akuwadde okubeera nti olina essuula ze mpanvu, saaza nazo. Naye ekirala baganda bange abasiraamu, bw'oba oyagala Kulaani era ekunywere mu mutwe ng'olina essuula z'okwata, zisaazisa ekiki? Ekiro. Zinywera nnyo mu mutwe. Kaseera ako kabbeeyi kalimu enkizo, kabbeeyi lwakuba abasiraamu tetukamanyi. Ate ffe twagala kukakozesa kuzuukuka kutakulaba baki? Bambejja. Naye senga okawaayo ne weegayirira ku Allah, n'otuula n'omwegayirira, n'osaba, n'osaala, mukyala wuwo n'enkya wuwo n'emisana wuwo, obudde bwonna wuwo. Naye waliwo byogenda nabyo mu maaso gaani? Maaso ga Allah binene. Kyenjagala okujjukiza ekisembayo, tugende ku nsonga endala kitera nnyo okutabula abasiraamu.
ku swala y'ekiro kyekyokuba nti omuntu yasadde kabula nawum nga tannaba kwebaka. Bwazuukuka akola atya? Omuntu eyasadde witiri nga tannaba kwebaka, ekiri al afdal ekisinga obulungi taakhiru, kugikeereya. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti idha khashiya ahadukum as-subh, bw'aba atidde omu mu mmwe okuzuukuka, tajja kuzuukuka, kale faliyutiru biwahida, asaale witiri qabla nakki qabla nawm. Naye nga wa taakhiruhu afdal, okugikeereya kw'oyo akakasa nti ajja kuzuukuka afdal, yasinga ekiki, yasinga obulungi. Naye gwe asadde kabula nawm nga tonnaba kwebaka noga akansaale, tulo tujja kuntwala, nja kulemererwa okuzuukuka. Allah wakuwa chansi n'ozuukuka era saala, wabula kyotakola toddamu kusaala ki? Witiri. Olwa hadisi eri kiriya, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yajtamiu witirani fi laylatin wahida, witiri bbiri tezisinkana mu kiro kimu. Witiri bbiri tezibeerawo mu kiro kimu. Kitegeeza bw'ozuukuka osaala bbiri oba osadde 4 oba osadde 6 makulu toddamu kusaala ki? Witiri. Naye okukkirizibwa okuddamu okusaala. Hadisi eri mu Bukhari, hadisi ya Aisha radiyallahu anha, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalwala n'atazuukuka. Manya yalwala n'asaala nga tannaba kukola ki? Bwe yazuukuka ekiro fasalla rak'ataini jalisa, era n'asaala raka 2 ng'akoze ki? Atudde. Kiba kubanga okuddamu okusaala kyali tekikkirizibwa, Nabbi teyalikoze ki? Teyalisadde. Era Imaamu Nawawi bwe yali akola sharh okugaziya hadisi yagamba nti libayanu linnas, mulimu okunnyonnyola abantu ti omuntu bw'asaala witiri ekiro akkirizibwa okuddayo okusaala 2 ezetusaala shafaan ezitalina nsuusuuba. Oba ntegerekise, twakkirizibwa okuddamu n'asaala. Wakuba mutera nnyo okugaana abantu okusaala, naye aya ya Allah eno muligiyingira mutya? Paka bw'osaala witiri oddayo kusaala. Aya ya Allah eno mugivunula mutya? Ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla. Eyo Ali bwe yalaba omusajja ng'asaala, Ali ibn Abi Talib, ne bamubuuza ekibuuzo n'agaa nti eyo aya ndiyimira nayo ntya mu maaso ga Allah. Ara'ayta alladhi yanha abdan, olaba oyaziyiza omuddu wa Allah bw'aba asaala. Sajja azuukusa okusaala ekiro nga toddayo kusaala. Witiri yefundikira esswala, kasita osaala witiri toddayo kulaba kye bayita swala, bakulimba tonnaba kutegeera busiraamu. Nabbi yazuukuka n'akola ki? N'asaala raka 2. Era nga twagamba nti omuntu omusaaze w'esswala ey'ekiro oli gwe njogeddeko nti Nabbi bwe yakolanga omulimu athbatahu, yagunywererangako. Bwe kuyitako okkirizibwa ogisaala emisana baada tulu'i shamsi, ng'enjuba emaze okukola ki? Okuvaayo. Kiseera bwe tusaalira duha okkirizibwa. Era Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam esswala y'ekiro bwe mwamuyitangako salla fi nnahaari 12 raka'a, hadisi Aisha, yasaalanga eraka 12, kubanga ye yasinganga kusaala 11. Kati kitegeeza omuntu bw'azuukuka kusaala ekiro abeerako n'omuwendo gwakola ki? Bw'aba ayitiddwako ekiro bambi faghalabahu nawm, nga hadisi Aisha bwega nti kaana idha ghalabahu nawm, tulo bwe twamutwalanga miskini n'alemererwa yasaalanga emisana 12 raka'a, raka 10
kati oba osaala 5 emisana osaala mmeka 6 bw'oba osaala 3 osaala 4 bw'oba osaala 9 10 tegerekisi ate bw'oba osaala 8 saala 8 kuba emisana tewabeera witiri misana tewabeera ki witiri 8 kitegeeza omuntu bw'asaala ekiro afundikira eya witiri tegerekisi kitegeeza gwe tugambye ayinza okuba asaala 9 8 n'emu eyaki eya witiri tegerekisi kitegeeza emisana bw'aba ekiro bw'aba ayitiddwako ng'asaala 9 emisana asaala mmeka 10 tuba musaaze wa 9 si bwe kiri misana asaala 10 kaakati faqadaa'u qiyaamu llayl okuliwa esswala eyo fi nnahaari emisana takuunu biniyati qadaa'u qiyaami llayli obeera n'enniya nga yakuliwa qiyaamu llayli so si nniya ya duha oba ntegerekisi enniya eteekeddwa okubeera nga ya qadaa'u qiyaamu llayli kuliwa swala ya kiki ya kiro oba ntegerekisi so si nti ate nsaala duha wabula biniyati qada'i qiyami llayli beera n'enniya nti wano emisana nsaala ndiwe esswala eyampiseeko aliwa yaluwa yoyo ng'olubeerera musaaze wa kiki so si gwe afunyeemu imaani ekyolumu noga nja kuziriwa tegerekisi ye muntu ayakyekwa nga bulamu bwe ng'era bw'aba ayitiddwa akanyulwa tuli ffenna basiraamu kati n'olw'ensonga eyo okuliwa esswala y'ekiro kikkirizibwa era nga ge madhahabu g'abahanabila era nga wahuwa qawlu ibnu al-arabi min al-malikiya wa sheikh al-islam ibn taymiya wa imam al-shawkan wa ibn baz wa sheikh muhammad bin salih al-uthaymin alayhim rahmatullah balaba nti yajuz qadaa'u qiyaamu al-layl fi an-nahar kikkirizibwa omuntu okuliwa esswala ey'ekiro emisana naye ng'azisaala shafa'an nga tazisaala na witiri hadha qawlu al-hanabila wa qawlu ibn al-arabi min al-malikiyya wa shaykh al-islam ibn taymiyyah wa shawkan wa ibn baz wa shaykh muhammad ibn salih al-uthaymin alayhim rahmatullah abanene mu umma simanyiyo ayinza beegezaamu ku kyasa kino kyetuliko bali wansi wa ttaka tusaba allah basaasire khadamu hadhihi al umma basaavinga umma eno ne bawaayo obulamu bwabwe bwonna okunoonyereza n'okufaayo ennyo ku ddiini ya allah subhanahu wa taala era betujjako irimu abo benjogeddeko abakulembedde n'abalala ababafaanana katubadde tuli nti kikkirizibwa okuliwa esswala y'ekiki y'ekiro oluusi ekituleese ebigambo ebyo abantu baleme kusuubira nti twogera bwogezi ala hawa nafsi waliwo abaakulembera ate nga banene nnyo nga n'erimu yaffe tesobola kujja mu buguwa bwa ngatto zaabwe olw'obunene bwabwe muki muyirimu kati bw'obawulira mu eriya eyo tobaako ate kola ki kubuusabuusa nakwekanga nti ate njirwa nti yajuuzu kikkirizibwa akati baganda bange abasiraamu okuliwa esswala eyo ogiriira mu budde ng'enjuba tennaba kukyuka enjuba tennakola ki ngambye tugitandika okugiriwa kwabo bebeeyiseeko abasaaze baayo ng'enjuba emaze okuvaayo ne tukoma okuliwa ng'enjuba tennakola ki tennakyuka kasita enjuba ekyuka okuliwa kuba kukuyiseeko bw'otadde oluvannyuma lwa dhuhuri noga saasadde nno salatu tahajjudi bambi kanjiriwe allahu akibar kiseera kiba kikoze eki kiba kikuyiseeko
olina ojjirwa enjuba tennakola ki kabula zawali nga tennakola ki tennakyuka. Baganda bange abasiraamu, kumanya okusitukako ekiro kyalagawala. Faman istaraha fi dunya, eno point buli omu njagala emuyingire mu matu ne bw'obeera nga ku buliri bwo ekigambo kino kijjukirenga, gwakyalimu obugayaavu. Ebeere alamu y'amatu go ng'oli mu tulo, kigambo kye ngenda okwogera. Ebeere alamu yo nga ly'eddoboozi erivugira mu matu go, gwakyesisigazza ku buliri. Faman istaraha fi dunya, oyo yenna n'ayagala okufuna emirembe mu kwebaka ku nsi kuno bumukyeko, taiba fil akhira, ku akhira agenda kutawaana. Tawaana ku dunia, ku akhira ofune emiki emirembe nziramu. Man istaraha fi dunya, anayagala afune akawoweevu kuno ku dunia, yeebaka otulo atunyumirwe bumukyeko, taiba fil akhira, ku akhira wakutawaana. Okutawaana ne ku dunia ne ku akhira oyagala kutawaanirawa? Okutawaana ku dunia n'okutawaanira ku akhira oyagala otawaanirewa? Ku dunia tutawaane, kuba saawa ina tugivaako. Akhira si yakuvaako, akhira si yakuvaako. Kati gwe wenna ayagala okwebaka, buli wobanga oli ku buliri bw'oti, eddoboozi eriba likujjira mu matu mu birowoozo byo, gamba nti saagala kuleka swala ya kiro, nja kutawaana kuki? Ku akhira. Kubanga wallahi bingi ebitusigaza ne tulemera mu buliri, naye ng'otunula oli omwo mu buliri bw'oti weezinze. Akati gwe emirembe gy'oyagala ku dunia, ku akhira ogenda kutawaana. Era kyova olaba abaddu ba Allah abasaala ne beefaako ku ibaada ne bayingira mu mizikiti ne basaala ekiro, ku akhira bagenda kufuna obuweweevu. Baliba tebannaba na kutuuka ku akhira, mu kabuli zaabwe mwakujjula ebyengera, mu kabuli zaabwe mwakujjula ebitangaala, kubanga mu bimu ebireeta ekitangaala mu kabuli qiyaamuka lillayli, kusituka ku kiro. Mukoleze kabuli zammwe na kusituka kiro. Tuli ffenna basiraamu. Ayagala okutawaana ku akhira, ku dunia akole ki? Yeebake bumukyeko. Naye man araada an yastariha fil akhira, awo yenna ayagala okutereera ku akhira abeere mu mirembe, falyatab lana, tawaana ku dunia kuno kwoba otawaanira, osaale ozuukuke, kubanga ibaada za kutawaanira kwewaayo, wetulo tunyuma. Era tuwe tutulemesa okusaala, ffenna twagala okusaala, naye tulo, naye ate ne bukukyako nga tolina kyofunye. Naye omuntu asaala ekiro abeera n'enkizo. Era omumanyi omu yagamba nti buba kuba bulungi bwa kusaala kiro, saala egombye kusigala ku dunia kuno. Kubanga basiraamu bw'otunuulira eddunia, lam yabqa min addunia ladha illa qiyaami llayl. Ku dunia kuno tekusigaddeeko buwoomerevu okujjako okusiruka kiki tukyalina ekituwoomera. Bakyala betusula nabo basooka tukuba nkokola ebifuba byonna ne bizimba. Kakati waki gwe totawaana na kusaala kiro? Lwaki totawaana kusaala kiro? Gw'osula naye akwesooza, akukolimira buli kiseera, akulabanga walumbe, n'olema okusaala ekiro bulw'okuba osuze n'omumbejja. Asooka kutawaanya n'akuvumaavuma ekiro kyonna wenna n'akumalamu ne appetite, naye gwe n'olema okuzitukako ekiro okwogera ne Allah. Omusajja omu yannyumiza mu baana basseeka baffe, sijja mwatuukiriza linnya. Musajja musaaze wa kiro, saba Allah akkirize okutabakana kwe, kuba we mwogera mwena mujja mutegeera omulundi gumu. Naye yali ayagala okufumbiza muwala we, musajja munaddiini ila alghaya,
naye yali ayagala okufumbiza muwala we, omukyala n'amulemesa. Namugamba tojja mufumbiza, manyi baseeka mufumbiza nnyo abaana nga bakyali. Mwana wange muleke asome, njagala abeere kino abeere kiri. Mukyala n'akaluba. Awo tabuliiki booleeta abo kuwasa omwana wange abalina engoye zitabatuuka. Nga bwatyo ebigambo omukyala byavaamu ebyobusagwa. Saagala. Sheekhe yagamba yannyumiza n'aŋŋamba nenzijukira nti akaseera ako kakwogera nani ne Allah ekiro. Yasituka busitusi kiro. N'asaala n'amusongamu erinnya ng'ayogera ne Allah n'agamba nti ayi Allah ono gwe wamumpa. Hajjati nga yeebase n'agamba nti ayi Allah ono gwe wamumpa. Omwana gwannemesa nze namuzaalamu. Kimanyi nti ayi Allah tolemererwa. Gwe yanukula eddwa. Ntegerekisi. Allah nkusaba ongondeze ekitonde kino. Waayita ennaku nnya. Mukyala yajja yekka n'amugamba nti taata Mariyamu, kirabika ndowooza nze ndaba obubi, omwana tumukole ki? Tumugabe. Eyo mbawaddeko bino bya ku dduniya bitonotono. Ku muntu gwe njogerako hayyun akyali mulamu yurzaq. Allah n'amugondeza ekitonde ekyo. Yakisonganamu olugalo nti ayi Allah ono yannemesa. Ahaligo lwaki tokikoze n'ogamba nti ayi Allah ono okunkubaako enkokola nga nkubira hakki eyange gye wampa. Kuba hakki iyo hakki ki? Allah yagikuwa iyo halalan tayyiba, mu makuba ga halali musongemu. Oyogere ebigambo bye Allah ajja mukugondeza yekka. Akati obulungi bw'okusirukako ekiro bwalagawala oyogera nani? Ne Allah. Kati muleme kwanguyirwa kuwoomerwa tulo mutebenkere kuno ku dduniya ng'ate ku akhira tugenda kukola ki? Kubonaabona. Naye tubonaabone ku dduniya ne ku akhira tuboneebone. Kyekindeseza ekigambo ekyo. Tubonaabona ku dduniya kuno n'abantu abatulemesa okusaala ekiro nga batubonyaabonya ekiro kyonna, ate ne ku akhira tuboneebone. Gw'okiraba nga kijja. Akati baganda bange tusalewo okubonaabona ku dduniya, ku akhira tufune emiki? Tufune emirembe. Okumanya esswala y'ekiro yalaga wala n'ekino kiteeke mu matuugo ebeere alamu ey'omu matuugo buli wobeera ku buliri. Faqiyamu llayl, okusaala ekiro, tahduruha almalaika fahiya salatu almashhuda, yesswala bamalayika gye babeerawo ne bajja ne bagijulira ng'ogisaala. Tu'amminun, nga baga nti amin amin amin, ayi Allah kkiriza. Swala ya kiro osaala bw'oti ekiro, yesswala ey'ekiro nga bamalayika bajja wa tahduruha wa tu'amminun, ne bagibeerako nga weebali nga baga nti amin, ayi Allah kkiriza. Olaba oga nti ayi Allah gwe musonyi, nyonoonye ebbanga ddene, Allah nsonyiwa. Bamalayika baga nti amin, ayi Allah kkiriza. Gwe ddwa y'abamalayika ogiyita ya muzannyo eringa yaffe. Akati qiyamu llayl fahiya salatu almashhuda, esswala tahduruha almalaika wa tu'amminun, esswala bamalayika ng'osaala nga babaawo bakujulira ku kyokola ate nga bamiinisa baga nti amin, ayi Allah kola ki? Ayi Allah kkiriza. Olwaleero njagala kusembyayo nti swala y'ekiro tugifundikira na witiri. Tugifundikira na ki? Na witiri. Witiri twagamba yeraako emu, esatu, ettaano, omusanvu, omwenda. Ntegerekisi. Kaakati ye swala ifundikira nti bw'oba osadde ekiro n'ogifundikira nayo salatu witiri erimu obulungi. Era nabbi bwe yali alaamira sahaba w'ekitiibwa ayitibwa Abi Hurayra yamulaamira ebintu bisatu obutabireka. Ekisookera ddala yamugamba okusaalanga witiri nga tannaba kwebaka. Ekyokubiri n'amulaamiranga okusiibanga ennaku 3 mu buli mwezi.
ekyokusatu n'amulamira okusaalanga yeeraka za dduha eswala y'emisana. Lwaki nabbi yalamira bw'ati Abi Hurayra okusaala witiri nga tannaba kusaala manya nga tannaba kwebaka, kubanga Abi Hurayra obudde bwe yasiibanga mu kunoonya irimu nga tava wali nabbi, kati yakoowanga nnyo. Kati nabbi n'amugaa nti obutalemererwa kusituka kiki kiro, kale saalanga nga tonnakola ki, tonnaba kwebaka. Kyava yamulamira aleme okuyitibwako obulungi bw'ekiro. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi endala yagaa nti ni'ma rajulu Abdullah, musajja Abdullah yeyitirira obulungi, naye law kana yakumu al-layl, naye ate aba kubanga senga yasitukanga ekiki oba senga asituka ekiro kyalikoze eki, kyaliyitiridde. Bwe yawulira ebigambo ebyo teyaddayo kukola ki, kuleka swala ya kiki ya kiro. Musajja ayinza okubeera ano nga mulungi mu ibada, musaddaasi, asoma Kurani, aga nti musajja muyitirivu obulungi, naye ate senga asituka ekiro kyalisusse. Naye bwe yawulira ebyo nga nabbi yagaa nti ni'ma rajulu Abdullah law kana yakumu min al-layl, senga kala asituka ekiro. Bwe yawulira ebyo nga nabbi abimwogeddeko, yali Ibn Umar, bwe yawulira ebyo nga nabbi abimwogeddeko teyaddayo kukola ki, kwebaka. Tegerekisi yasaalanga ekiki ekiro. Kakati twagala twogere ku laaka ezo eza witiri senga omuntu aba asituse okuzisaala. Akallu witiri raka, omuwendo gwa witiri ogusembayo obutono iraaka ebeeremu. Olwa hadisi nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya Muslim, yagaa nti salatu layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida, swala y'ekiro tusaala iraaka bbiri bbiri. Naye oli bw'aba atidde okuzuukuka ekiro kale asaale iraaka etya, tuutiru lahu ma kad salla, ejja kubeera nga akoze witiri ku ekyo kyanaaba akoze eki, kyanaaba asadde. Ekyo ne kiraga nti nabbi yakubiriza nti omuntu kale bw'aba alemereddwa ekitono ennyo asaale witiri iraaka etya, wabula underline the word wabula lam yathbut min fi'lihi sallallahu alayhi wasallam annahu salla rak'atan wahida, wabula mu bikolwa bya nabbi, ebikolwa bye, enkola ye, in his actions, teyasaala kola akeemu. wabula hadha thabata min fi'li Muawiya wa sawwabahu Ibn Abbas, wabula ekyo kyanywera mu bikolwa bya Muawiya era Ibn Abbas n'amala fasawwabahu. Kakati ye nabbi tugamba nti kale bw'oba olemereddwa saala iraaka emu, tekitegeeza nti nabbi yasaalako iraaka etya emu, wabula yakiraga kwoyo abaanafuye. Njagala twawula ebintu bibiri, waliwo ekikolwa kya nabbi n'ekigambo. Nabbi asobola okwogera ekigambo nga kidda eri ffe ffenna, asobola okwogera ekigambo ng'ate ekikolwa kyakola kyawukana n'ekiki, waliwo ekisobola okujja nga ye min khasaisihi, nga kyeyawulidde ku ye. Kakati nabbi ku maanyi ge mu ibaada ge yali alina teyasaalako laaka etya emu nga ye nga nabbi, wabula yakiragira kwoyo aba akoze eki, abalemereddwa. Oba ntegerekisi. Kakati fa in awtara bi thalathin, omuntu senga akola witiri ya laaka ssatu, falahu sifatani, erina ensaala za mirundi ebiri nga zombi ntuufu. Kilitahuma mashru'a, ng'ensaala ezo bbiri kwasadde iraaka essatu ng'ensaala zaazo ntuufu. Ekisookera ddala ayasrida thalatha bitashahudin wahid, kwe kubeera ng'oleese iraaka ssatu bitashahudin wahid, n'ettahiyatu etya osadde iraaka ssatu zonna n'obeera ng'ozisadde lumu nga totuddeemu. Tahiyatu n'ebeera ku laaka ekola ki, esembayo, ekyo kikkirizibwa. Olwa hadisi ya Aisha radiyallahu anha yagaa nti kaana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam la yusallim min rak'atay alwitri, nabbi teyatoolanga salaamu, yalinga tatoola salaamu
mulake emmeka ezo eza witiri ebbiri. Wa fi lafdh kana yutiru bi 3 yaleetanga witiri raka 3 la yaqudu illa fi akhirihunna teyatuulanga tahiyatu okujjako kulaka ekola ki ezisembayo. Kitegeeza omuntu akkirizibwa okusaala 3 lumu. Era kyaziizibwa mu hadisi ya nabbi naha annabi sallallahu alaihi wasallam okwefaananiriza esswala eya witiri n'okugifaananya nga bwe tusaala magaribi. Magaribi tugisaala tutya? Tusaala 2 ne tutoola tahiyatu, si bwe kiri? Ne tusituka ne tuleeta ekola ki? Kati bw'oba oleeta witiri bw'otyo si bw'oleeta ng'osaala eraka 3. Saala 3 lumu, tahiyatu ebeere kulaka ekola ki? Esembayo. Ensaala esooka nga tusaala eraka 3. Ensaala ey'okubiri ayusallima min rak'ataini, kwe kubeera nga oluvannyuma lw'eraka 2 osaza salaamu oluvannyuma lwa tahiyatu, n'osaala 2 n'osaza salaamu, thumma yutiru biwahidatin, n'amala n'aleeta eya witiri etya emu. Lima warada an ibn Umar, hadisi ya ibn Umar radiyallahu anhuma annahu kana la yafsilu bayna shaf'ahu wa witruhu bitaslima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatyo bwe yakolanga. Kyukkirizibwa okubeera nga osoose kusaala 2 n'osaza salaamu n'omala n'oleeta eraka ekola ki? Esembayo ey'okumeka? Eyokusatu. Bane wano njagala mukwatewo nnyo. Tusaala tutya eraka zino? Bwe ziba 3 bwetyo bwe tusaala. Kyobulaba mbagambye mu kusooka nti lam yathbutu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam annahu awtara biwahida, nti munabbi ye teyalabwako ng'aleese witiri alaka etya amakulu ng'asadde eraka emu yokka nga yo nti emu. Allahu akbar, n'asoma al-Fatiha n'aba nga ye asadde eraka emu. Tegerekisi wabula ekyo thabata min fi'li Muawiya wa sawabahu ibn Abbas, nti kikkirizibwa naye nga ye nabbi teyakikola, kubanga yali musajja mujtahidu fil ibada, nga munyiikivu nnyo mu ibada. Kati ensaala y'eraka zino eza witiri tulabye nti oba osaala 3 zirina ensaala za mirundi emeka? 2. Ensaala esooka kwe kuzisaala zonna lumu, yasirida jami'an, zonna zireete lumu, tahiyatu ebeere kulaka ekola ki? Esembayo. Ensaala ey'okubiri kwe kubeera nga oluvannyuma lw'eraka 2 osaza salaamu n'osituka n'oleeta witiri ey'eraka etya emu. Wa amma idha awtara bi 5 aw bi 7, senga omuntu aleeta witiri nga yalaka 5 oba 7, fa innaha takunu muttasila, zonna ziteekeddwa okuba nga azireeta lumu, muttasila nga ziri wamu. Wala yatashahad illa tashahudan wahida fi akhiriha wa yusallim, taleeta tahiyatu wakati waazo illa tashahudan wahida, okujjako aleeta tahiyatu etya fi akhiriha, kulaka ekola ki? Esembayo. Oyo asadde mmeka? 5 oba mmeka? Oba 7. Zonna zireete lumu, muttasila nga ziri wamu. Osaala 2 n'osituka, totulamu tahiyatu, okujjako kwekola ki? Kwesembayo. Wala yatashahadu illa tashahudan wahida fi akhiriha, oleeta ku tahiyatu kulaka esembayo. Wa yusallim. Olwa hadisi ya Aisha radiyallahu anha qalat kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'a, nabi yasalanga ekiro eraka 13, yutiru min dhalika bi 5, n'aleetanga witiri ku 5, la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, naye nga ku 5 ezo kwamala okutuula waleeta 5 lumu n'asooka atuula. Rawahu Muslim, hadisi ya Muslim. Kaifiya yo yasadde 5 nemmeka n'omusanvu. Wa idha awtara bi 9, senga aleeta witiri yalaka mmeka? 9, fa innaha takunu muttasila, nazazireeta lumu. Wa yajlisu litashahudu fi 8, kati tahiyatu agireetera kulaka ey'okumeka? Ey'omunaana.
ono asadde mwenda azisaala lumu tahiyatu nagireeta kulaka eyokumeka eyomunaana thumma yakum wala yusallim watashahadu fi tasa nabeera nga tahiyatu agireese kulaka ekoze ki makulu atoola tahiyatu kulaka eyomunaana namala nakola ki nasituka okuleeta eyokumeka eyomwenda tuli fenna wa in autara ate senga aleeta witiri bi 11 kumi nemmeka fa innahu yusallimu min kulli rak'ataini buli luvannyuma lw'eraka bbiri asaza salaamu buli luvannyuma lw'eraka bbiri asaza ki wayutiru minha biwahida nabeera ng'eri emu gyakola ki gyasembyayo wanasaala bbiri bbiri kwoyo asadde 11 bitegerekisi tulina ensaala ey'eraka essatu ne tubeera n'ensaala ey'eraka 5 n'omusanvu ne tubeera n'ensaala ey'eraka 9 ne tubeera n'ensaala ey'eraka 11 njagala leero ndabe nti muli bayizi balungi ngenda kulondayo omuntu omu totunula wansi ojjo nnyonnyole ensaala ezo ez'eraka ezo zenjogedde tuzisaala tuti tegeere nti bambi temujja kumpuliriza buwuliriza nakundabako wabula tujja kusoma ntegerekisi manyi tubeera eyo oluusi mu kusaala ne tukuba empawa ne tuwakana n'abantu n'olaba olinga asaala bw'ati ekinaga nasadde bwe nti togebye tebiriyo osaala otya eraka 5 omulundi ogumu obujulizi tubulabye obuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugaye nti adina alkamali fi lwitiri ayusalli rak'atayn mwendo okusembayo ku witiri kusaala eraka 2 wa yusallim otole salaamu thumma yati biwahidatin wa yusallim maloleeta eraka emu otole ki wayajuzu an yaj'alaha bisalaamin wahid era nga kikkirizibwa zonna essatu okuzireeta lumu salaamu nebeera kulaka ekoze ki essembyeyo tuli fenna kaakati nga mmaliriza kusinziira ku budde omulundi ogujja nja kunnyonnyola tabaqat as-salaf emitendera gy'abasalafu mu kusaala esswala ey'ekiro wabula omulundi ogujja olwokuna manya olwokubiri tugenda kuyimiriramu nina safaari gyendaga nja kudda wiiki eri zijja kuba mmeka kebera basiraamu bategeere eddalusu bwejja okutambula wiiki ejja sijja kujja naye nja kujja eri ekyo kizingiramu ddala seez'essande n'olwokubiri basi nja kuba wano inshallah biidhinillah nga mwenda ngenda kutambulamuko tugendako mu Daawa mu Junubi Afrika twagala Allah akkirize bwe tugenda okusimba amakanda gaffe mu kusomesa ku basiraamu South Africa biidhinillah kati inshallah nga mmeka nga mwenda lwenja okudda wano okwongera mu darusi eno saagala oleme kundaba ku Sande ogaye nti tazze oluusi onalangirire seekajja atuuze abasiraamu ng'ate siriiwo tegerekisi ati njagala tukwatagane wamu tekigaana musomesa yenna n'abazze n'abasomesa ekyo tekigaanibwa naye eddaluso yange bwe tukomye inshallah olwokubiri ng'ennaku z'omwezi mmeka mwenda lwe tujja okuddamu okuyunga eddaluso yaffe biidhinillah kaakati nga mmaliriza ensaala y'esswala eno gye tusadde ntegerekisi buli luvannyuma lw'eraaka 2 eraaka 2 mustaqilla zeeyawudde ku ndala kikyentegeeza nti ziri mustaqilla ziri separate bw'oba wagguddewo esswala nedduwa eggulawo esswala bw'omala okusaza bw'oti salaamu tegerekisi tekikugaana kuddamu kulaaka ennya z'oleeta endala 2 era okuddamu okugulawo ki esswala bitegerekisi ako tekategerekisi ngenda kusaala eraaka 2 tuli ffenaawo bwe nabadde ntandika okusaala nagguddewo esswala ninga nti Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan nensoma nengenda ku mavivi nemmala eraaka zange 2 nentola tahiyatu nensaza salaamu ntegerekisi olwonsituka ate okuleeta emmeka 2
tekiŋŋaana era kuddamu kuggulawo ki swala kubanga buli raaka zeeyawulidde ku ki ku zinnaazo. Amakulu by'okola ku ntandikwa y'essola ng'ogiggulawo buli omala okusaza ki salaamu tebikugaana kuddamu bikola ki kubanga buli raaka zeeyawulidde. Kategerekisaako? Mukategedde? Kubanga ebimu ebyo bitubuzaabuza n'olowooza nti okuggulawo essola bw'otandika kwe kumu okkirizibwa kubanga wedduwa eggulawo essola yo ya sunna, si bwe kiri? Ne bw'oba ogirese nga togigguzzaawo essola yo ki ntuufu naye oba ofiiriddwe obulungi obwa sunna. Kaakati buli raaka bbiri ziri mustakilla zeetongodde ku ki ku zinne waazo. Buli womala okusaza bwoti salaamu bw'osituka okugamba nti Allahu akbar tekigaana kugamba nti Allahumma inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati. Amakulu n'oddamu n'oggulawo ki esswala yo n'oggula kubanga buli raaka zikoze ki zeeyawudde ku ki ku zinne waazo. Nga bwe nagamba mu ntandikwa nti esswala ey'ekiro eya sunna tetwaziina era tetukima ki swala. Kaakati wakati wano nga mmaze okusaza salaamu njogera bigambo ki? Awo kawengenda okusembyayo ntegerekisi maze okusaza ki salaamu ndeeta bigambo ki? Essola zonna eza sunna adhikaali ezireetebwa ku swala ez'obwetteeka nga tumaze okusaala tetuzireeta ku swala zaki za sunna. Bw'otagaa nti maze ndi mu witiri maze okusaala witiri nina okuleeta adhikaali nga ze tuleeta nga tumaze okusaala dhuhuri. La, aho yogererawo sabirawo Allah, yogereyo adhikaali ezaki ez'enjawulo. Oba ntegerekisa oyinza n'okugamba nti kandeeta ekigambo kino emirundi 10. Astaghfirullahi al-aliyyul azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. N'okyogera emirundi mmeka? Oga subhanallahi bihamdi subhanallahi al-azim subhanallahi bihamdi subhanallahi al-azim subhanallahi bihamdi subhanallahi al-azim. N'okireeta emirundi 7, n'okireeta emirundi 10. Awo essola eza sunna kikyentegeeza tituzireeterako adhikaali nga ze tuleeta nga tumaze okusaala essola ezaki ez'obwetteeka. Era ku swala ya witiri nabbi adhikaali gye yaleetanga nga amaze okusaza salaamu ya witiri bw'ati: assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, subuhul quddus, subuhul quddus, subuhul quddus. Ate endeeta gye yaleetanga eri mu sunna yeeno. Nabbi bwe yasazanga salaamu bw'ati ekigambo ekyo yakireetanga emirundi emeka? N'aga subuhul quddus, subuhul quddus. Kati omulundi ogwokusatu n'awanvuyamu n'asitula ku ddoboozi subuhul quddus. Oba ntegerekisa? Emirundi gino ebiri nabbi yaleetanga eddoboozi subuhul quddus, subuhul quddus. Kati ogwokusatu subuhul quddus. N'akola ki? Fa'ala sawtuhu, n'awanvuya ku ki? Ku ddoboozi ekigambo ekyo. Kati adhikaali y'oluvannyuma lw'essala eyaki eya witiri ye gye tuleeta. Kikyentegeeza nti omuntu bw'atabanga asaala ekiro mu ssala eza sunna n'amala okusaza salaamu n'aga astaghfirullah 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 allahumma anta salaam wa minka salaam tabarakta rabbana ya dhal jalali wal ikram allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah. Emirundi asatu mwemeka nga dhikari ze tuleeta nga tumaze okusaala magaribi oba isha oba zuhuri oba subuhi. Oba ntegerekisa esswala eza sunna nabbi teyaleetanga dhikari ze tuleeta ku sswala ezaki ez'obwetteeka. Okuggyako ekyajja mu sunna ku sswala eya witiri nabbi bwe yasazanga salaamu ng'agifundikidde ng'aga subuhul quddus, subuhul quddus, subuhul quddus. Ogwokusatu ng'akola ki? Awanvuyamu. Bana ekyo kye kiri sunna. Deni bw'omala oli waddembe okusaba ani? Kusaba Allah, wanika ku mikono wegayirire Allah, omusabe omulaajanire mu lulimi lwo lw'okola ki? Otegeera oleete adhikaali ez'enjawulo, ebigambo eby'enjawulo, ojjeyo Qur'ani ogisome. Oba ntegerekisi wegayirire Allah subhanahu wa ta'ala. Kale essola y'ekiro tubuzaayo paati emu, tabaqatu as-salaf fi qiyami al-layl. Bwe tunaagimaliriza biidhnillah tuyingire mu ssola duha, ensaala yaayo n'obulungi obugirimu n'eraaka zaayo nayo tugimalirize.
Allah wali batuwadde obulamu nga tukyali wano ate twogere ku mirimu ejja sunna mu busiraamu, emirimu egy'enjawulo omuntu gy'alina okwenyigiramu agikole nga tomenyekanga. Oluusi oba otudde awo ng'ogukola, oba oluusi oli ku buliri bwo ng'oli ku sunna. Ntegerekisi twagala sunna zibeere mu bulamu bwaffe nga kwe tutambulira, ng'otambula n'akufuna mpeera kwenyagira, kubanga obusiraamu bwanjulukufu ate era bugazi. Ntegerekisi mukkirize biidhinillah. Olwaleero tukome wano, fundikira nga mbagamba nti ennamagoma wali awali masjidi Kuba waliwo ekifo ekyagala okwegatta mu kugaziya masjidi yaffe, ng'abasajja abatali basiraamu bakiyaayaanira okitwala bazimbewo ekkanisa, nga n'abamu baagala kuzimbawo bbaala. Neebaza abasiraamu abazze nga bawaayo obuyambi okugula ekifo ekyo. Twakiraga nga kyakugulibwa $75,000. Olwaleero twakafunako $40,000. Alhamdulillah, nina obukakafu nti zaasasuddwa ku nannyini kifo. Tukyanoonyayo obukadde $35,000. Allah baabawadde obusobozi, nga Allah akyabawadde obusobozi, ekifo ekyo mukiyaayaanire kidde eri obuki, kidde eri obusiraamu. Waleme kubeerawo kereziya ku masijidi, waleme kubeerawo bbaala. Mumanyi entalo eziyinza okuvaamu n'okusoomooza. Kati senga bateekawo bbaala nga bali basalambiza, ate mukimanyi bulungi awo wajjudde abantu bali, oli ataddewo ebbuca y'akantu kali, ng'abasiraamu ate we bayita kirinaanidde eddala omuzikiti. Tusaba Allah akiwa obusiraamu, obusiraamu baleme kulemererwa, tuleme kulemererwa nga nange mwendi tukigule kidde eri obuki, kidde eri obusiraamu. Naye nga $4,000,000 abasiraamu bagatuwadde era gasasuddwako. Tugaa nti alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu salihaati. Tubeebaza Allah yababeebaza, akkirize buli omu kye yawaddeyo akizitoye ku mizaani y'emirimu gye emirungi. Naawe akyagayadde ejjana eri awo, ate osanga nno ffe abali ekyengera wano abalinaanyeyo ekyengera nga tetuwangayo wadde n'ekikumi. Naye ng'abantu bava bunaayirayiri Masaka, bali London, bali Luddawaga, mugule namagoma. Naye nga ffe oluusi abayita nawo tukiyitako buyisi, gaga ne wano abasiraamu bambi Mungu abateeremu obwangu bagulewo. Naye nga naawe oli muki? Musiraamu. Kyali badde kubuuza nti essimu eteekebwako ssente eruwa? Emirimu gino egy'obusiraamu tusobola ogikola tutya nga tuli mu gurupu mu famire yaffe? Sobolaga nti famire tukuŋŋanyeyo $50,000 tugaweeyo eri omuzikiti, nimugakubiriza abantu. Kati ngono omuganda wange Sheikh Swale n'olemu okuyita mu basuubuzi abali mu katale awo ekyengera, yoga abasiraamu tufuneyo akakadde tukatwale n'amagoba. N'abalala famire zaffe omukinjaaja Bakali n'olemu okuyita mu bakinjaaja abali eyo, buli ali eyo bensinga okulaba mu lufula abasiraamu, buli omu aleeteyo omutwalo tukutwale n'amagoma. Allah alitusiima, Allah alituwa empeera. Abali e London ku kyeyo, abali Luddawa, abali Canada, abali South Africa, abali e Dubai, tusobola okukola emirimu gino nga tuyita mu groups ne tubaako bye tukola ki bye tukola. Ekirala kati obusiraamu bwasigadde kukolera mu biki nga bwaffe babannakyewa, kubanga abatuli waggulu bambi misikini tubasaasira bakoma mu ofiisi. Kati ffe tulina okwerwanako, bo bantu bakuyitibwa ku occasion ya tuggulawo ekizimbe. Kati awo nga twayagadde okuggulawo masjidi, okubayita kyangu. Niyo okubaga nti mutunoonyeza obukadde 4 ntegerekisi okuula olwoya ku magulu g'embwa nga tebabukoze eki. Naye wano ku occasion ekyo kyangu. Naye kati obusiraamu bwasigalidde ffe abaaki twekolemu emirimu, ebintu by'obusiraamu ate tubikole tubirondoole nti ekyo tukimaze kya busiraamu. Era tetukola bintu by'abantu, tetukola bintu bya famire. Ono twazimba essomero lyaffe wali Namasumbi ku Ibn Salam, go wantwala nayo. Musajja n'atulimbalimba nti lya busiraamu, ttaka lya busiraamu, tuzimbyeko omuzikiti, manya tuzimbyeko essomero liwadde bulungi ebibiina 8 ne toilet gagadde, tusimyewo ne bowaholo. Famire nejja neega nti la ono wakika. Twatuula n'abantu abo okwezozomba nti ettaka muliwa abasiraamu, essomero lya busiraamu. Famire neeri tutwalako yaga kyabo diri awo Namasumbi kya busiraamu. Era inshallah Allah bwanziza zezimu ku gundi zengenda okutandika okulaga abasiraamu nti wano w'abasiraamu
si wa family. Kuba nyinza okufa enkya abantu ne batamanya ekintu kino kyani, si kya muntu, kya buki. Eri essomero liri wali Namasumbi baliyita ani? Salam Qur'an School, twalizimbira basiraamu gaggadde lya busiraamu buli kimu mwekiri. Naye olwamala olimaliriza bweru, ekisinga okuneewunyisa tuzimba, tuteekawo amatafaali, tuteekawo omusenyu, family tevanga nayo. Balinda kumala nga tulimaliriza taddemu n'endabirwamu ne langi egenzeeko. Ne baga nti family erina olukiiko wano. Nze saagala musheya, tebanzaala Namasumbi. Saagala muwadde 10 naye kyenjagalamu lisigale nga ligasa abaki? Abaana b'abasiraamu bamulekwawe tuba tubafunye ng'osobola omutwala eyo n'omugaa nti omwana mutwala asome. Naye abantu ne balyezza famire eri awo. Naye Allah bwanziza biidhinillah ogenda kuddamu nkulembere ng'ewankulembera okundagawo nga tuzimbawo ontwale tulabe ng'ekintu ekyo kidde eri abaki? Eri community y'obuki? Y'obusiraamu. Abasiraamu basobole okuganyirwa mu kintu kyabwe. So si muntu atya kinoomu, kintu si kya muntu kinoomu, kya busiraamu. Kati kyembagaye nti obusiraamu busigaddwa kukolerera bantu ba wansi. Buli wowulira banga waliwo project nti banaye muyambeko ku kintu ekyo nga kya busiraamu, mukiyambe. Busiraamu tujja kusigala nga tuli bamulekwa. Bye baatuwa ku mulembe gwa Idi Amini ebisinga obungi byakola ki? Byagenda muwulira buli kiseera mizozo oliko babitunze. Kati bino ebyaffe tulabe omuntu anakitunda. Kyetukoze tuguze ettaka awo Namagoma lyajja alikineko nti lirye ng'atandika ati ng'era yatandise ddi kya buki? Kya busiraamu. Byetwagala ebyo bitambule nti busiraamu. Bino tubikola nga twagala naffe Allah abeeko kyatukola ki? Kyatulekerawo, kyetunaalekawo tutuuke mu maaso ge nti ayi Allah bwe twali ku duniya nga weetuli naffe tulina kye twakolera obuki? Obusiraamu. Oyinza okuba osobola bukolerera mu kuteeka mu ssente, ng'omulala asobola bukolera mu maanyi ge, omulala nga asobola kubukolera ng'ayita ku muki? Buli omu alina amaanyi kyasobola okuteeka ettafaali ku buki? Ku busiraamu. Muleke kweza mabega basiraamu. Tuli b'amaanyi, tuli babbeeyi, tuli bagagga. 10 ekyo kisobola okuzimba. Kati wano ekyengera temuzimbye kalina, naye mumanyi nga batandise kubala 10 ekiri wano. Toyinza n'okukwata ku mutwe n'ogayiza ssente nga abasiraamu bazijjawa? Buwumbi na buwumbi obuli wano. Olaba omuntu aba azimba tooyi wakaawe, tooyi ya buntu bubiri bwe buti, n'emuzenya n'aga ssente ziyitiridde. Akajji kannemye muteekeko ekkutiya. Si bwe kiba awaka. Naye ekintu nga kino bookiraba masigidi kalina wuyo bakusime bayiye bali ku floor yakumeka nga mmwe musitole 10 ku zino ze musudde kati lero basudde meka? 2-3 zigenda kuzimba. Bana temugaya tuzimbe. Allah bawadde obusobozi muteekemu. Gwe togaya 10 togaya kyowaaye tokigaya ng'era bw'otagaya nga ssente z'olina buli kye zisobola okukola kikole ki? Kikolemu. Zisobola kugula kampiringisa genda oguleyo. Zisobola kugula gundi Kamengo gulayo. Leka kulinda nti we naaweza obukadde 4 ngule wano ekyengera. Ojja kugenda okugulawo ng'abantu buli omu bazimbyewo kalina. Yabaga twagala obuwumbi ebyo. Akati gwe buli ssente gy'olina mu nsawo weesobola okukola wookola ki? Woolaga mu bulamu bwo obw'ensi. Ate teri kikyo nga kiri wala. Ekikyo ne kibeere wala. Mumanyi gye twava? Batuzaalidde wano Kampala. Lwaki tuva eri e Bugerere ne tuva e Masaka abamu ne bavaawa? Ali gwe ne bagaa nti jangu ogule Kamengo n'ogaa nti wala. Nga wava Bulemeezi. Muwaba ki? Olina abeera n'obukadde 3 nga bugula 5 ku 3. Ne bamugaa bugule ng'obukadde 3 abukola ki? Abulina. Naga katono. Bagenda kuziika mu kyenkana ki? Katono naye kaki? Kako. Katono naye kako. Okubeera n'ekintu kyo olabanga ensi ennene eno naye okubeerako ne poloti nga yiyo. Saba Allah atugaziirize. Akati mwe temulaba tuyita wali ekyengera oli nga tugenda e Masaka. Awo wonna kyalirizi bukya tujjako n'emyaka gisukka mu 2. Teri azimbawo nnyumba era oyinza n'okuyitawo amagezi ne gakuliima nti walayika tewaliiko nnyiniwo. Njagala enkyo oteekewo bbulooka. Otandika okuzimbawo. Olabanga awataliiko ani? Nnyiniwo yagulawo n'akola ki? N'ateekaawo.
ensi nnene era osobola okuyita noga eno yonna ekyali ensi naye leetawo emiti oba buloko gaye nti enkya mutandika ozimba buli woolaba waliko ki eniwo kati goreka kugaya bintu naddala abavubuka muleke kugaya bino byonna ensobi zembabula ffe tuze tuzikola saagala muzikole zetwagwamu zetwagamu saagala muzikole ki muzikole bwe olina essente zo olina obukadde bubiri bulina we bugula gulawo wenkana ki gulawo okafuula akaki akako mu maaso eyo oli nnyumiza bali kunoonya yabaga nti wano waani tumuwawo ssente bwe ziti ng'oliisa buki buti tegerekisi temugaya temunyooma ssente ze mulina buli ssente gy'olina erina kyesobola okukola ki okukola ku mirimu gya Allah n'emirimu egyaki egyensi okukulaakulanya ekyo muleke kukinyooma saba Allah tukutegeera ebigambo bino n'okubiteeka mu nkola saba Allah nga batukuŋŋaanyiza wano ffenna atukuŋŋaanye mu janaayi firdaus subhanakallahumma naam haji wa alaikum salaam wa rahmatullah naam naam lwakuba ekyomukisa omubi nti ono gwe tuli naye wano bebamu betuzze twogera nabo kunamagoma lwakuba mukadde waffe tasaalidde wano avunaanyizibwa kunamagoma naye nga bw'ogendawo wali masijidi kuba obuuza gwe kikwatako imaamu tegerekisi bajja kulagirira bulungi ne bwoba otuttewo ssente nobaga nti teke ku masijidi eno oba enamba y'essimu sheekh agirina asobola ogibawa ajja gibawa nga mwagala okuteekako ejja kuleeta mannya ga Badiro Lubega busobola ogifuna oteekako omutwalo tonyooma kyolina bwe buzibu olina tunyooma kinalabanga ettaano zawadde eziyinza obutakola ki nga lwaki tezikola ffe batwegayiranga bwegayiriza eggula erisumbwa 384 bimbadde mbagamba ewala naye kati omanyi ssente zigulayo essumba eri omanyi ssente zigulayo milioni 8 milioni 4 yiika milioni 12 naye nga walinga omukyala yeyatundanga aga nti agwa amaaso go egakoma wenkusalira ku 43 Mungu yatubika obwongo n'obutategeera naye nga bakwegayira bwegajjo ate nga obusente weebuli naye nga wala teri wala wawa tewaba wala kubamba wadde ekyokola nti wetuviira eri ebugere ye kumpi oba emasaka gye twava lwaki wavaayo gwava eri ekamuli idudi obeera waye musita bugiri ye kumpi naye ne bakulabira wano ekamme n'ogeyiwala wala ki kumpi awawo tewaba waki tewaba wala essimu eri yesembe 14 essimu eri 0701 98 22 34 0701 98 22 34 eya Airtel eya MTN 0782 06 55 14 eya MTN ereeta amanya Badiru Lubega go kasito teekako eya MTN eri 0782 06 55 14 0782 0 omukaaga 5 ne 10 ne 4 ereeta Badiru Lubega ozimbe ya akhi Allah saba kyetuwaayo Allah akikirize kyetuwaayo kyonna Allah akikole ki akikirize biidhinillah tulina omulimu omulala gwe tujja obbanjulira mu maaso eyo gye bujja katusooke tumalirize okukola ogwo biidhinillah saba Allah atufuulire ejjananga buddiro bwaffe ateeke embaddu b'abalungi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah.